Big Pharma. Chenda mukaga katonyeze 3 Kampala. Chenda mukatonyeze 0 Masaka. Amawulire gakusomera Daudi Zirimala. Gakakutusibwako White Star Magic Detergent. Sabuni wobunga tukuza. Mwasize mutena banafa abatuwuliriza essaawa ewezeemu enkya ya leero kadde kamuliro ku Beat FM omusomi nze Zirimala Daudi. Ssaabasajja Kabaka Ronald Mwenda Mutebi w'okubiri asiimye olwaleero okulabikako eri Obuganda nga yeetaba mu nnyimba ez'amazaalibwa ga Yesu Kristo mu bimuli bya Bulange nga bwe kali akalombolombo Bende yeetaba mu nnyimba ez'amazaalibwa ga Ssekukkulu buli mwaka ngeno kwaya ez'enjawulo okuva mu nzikiriza za Kristo zikoloobya ennyimba mu maloboozi agaaniriza amazaalibwa ga Yesu Kristo. Ku mukolo guno ogw'ennyimba ez'amazaalibwa mu Fumbyagganda kwasinzira n'asiima abantu ab'enjawulo abaweereza Obwakabaka obuteebalira buli mwaka n'okulaba nga Buganda edda ku ntikko. Ate ekitongole ekitaba abantu abatabawangala n'akawuka akasiriimu ekyayanga People Living with HIV/AIDS kitongoza akawefu bagendereddwamu okusitula eddoboozi n'abaana n'abakyala okakasa nti bakiikirirwa n'okugusa eddoboozi lyabwe mu kusalawo ku bintu ebimu. Akuli ebyenteekateeka mu kitongole kino Olugaddafi Namukuza agambye nti pulogulaamu eno etunuulidde nnyo abaana ab'obuwala abavubuka omuli n'abo abawangala n'essiriimu abalina obulemu ku mibiri gyabwe n'abo abawanduka mu masomero okakasa nti eddoboozi lyabwe liwulirwa. Pulogulaamu eno yakubeera mu disitulikiti mukaaga okuli Kamuli, Bujiri, Kitigu mu Kampala, Kabarole ne Iganga ng'era kino kigendeddwamu okusomesa abaana ab'obuwala okwekuuma akawuka aka Mukenenya. Project eno etargetinga abaana abawala okuva ku myaka 8 paka ku myaka 24, abaana abawala abalivinga n'akawuka ka Mukenenya, abaana abawala abalina obulemu, abaana abawala be bayita mu njogera yaffe key populations. So tuzze leero okwegiyamu abaana abawala weebali era batubuulira kiki beetaaga era kiki bagenda okukola. Ebyo nga biriwe bityo akakiiko akateekebwa okulwanyisa ebikolwa eby'obuseegu mu ggwanga nga bakolera wansi w'ekitongole eky'empisa n'obuntu bulamu kalabudde bannayuganda ku kyekuteekawo emitimbagano egiraga obuseegu nti oyo yenna anaakwatibwa wakuvunaanibwa. Omukiisa ku lukiiko luno Kabaganja Asfa agamba nti kati balowooza ku kyakukolera awamu ne poliisi okangavula buli yenna amenya etteeka erikwata ku buseegu kubanga kino kizuuliddwa nga kyekiviiriddeko bannayuganda bangi okwettanira okukozesa ebikolwa eby'obuseegu. Waliwo ekikyuseewo ky'amaanyi. At least mu masomero twagenda abaana abasinga obungi ne tugaba ne t-shirts no to pornography, abaana ne twogera nabo, abaana ne batubuulira ebintu bye badde bayitamu, ne twogera ne UCC okuregulatinga TVs, okuregulatinga radios, okubunyisa obuseego ku mikutu musango. Kubanga bw'omala okubiyiyo biteeka ku simu yo. Bw'obiteeka ku simu yo n'osindikira John n'asindikira Jane n'asindikira Patricia. Bw'ofunanga ekintu ekyo kideleting tosindika. Nze kuno kulabula Uganda. Musobola okulowooza nti ebintu bino nze tebajja kunkwata, tujja kukwata olw'ensonga eryemu. Amasimu ago gonna gali registered. Abaddukanya amasomero agamu balaze okutya ku bukuumi bw'abaana abadde awaka mu luwummula olw'olusoma luno wakati mu kweyongera okw'obulwadde bwa COVID-19 mu ggwanga. Abayizi abadde bakkirizibwa okuddamu okusoma naddala P6 senior ey'okuna senior ey'omukaaga ne university bakumalibwako ebbanga lya mwezi mulamba balyoke baddeyo mu ttaamu ey'okusatu ng'ennaku z'omwezi 18 January w'omwaka ogujja. Wabula ebbanga abayizi bagenda okumala awaka lyeraliikiriza nnyo abasomesa nga bagamba nti bano bali mu bulabe bwakwatibwa obulwadde bwa COVID-19 mu byalo gye balaga singa abazadde baabwe tebafaayo nnyo kubakuuma nga babakugira entambula, okweyunga bibinja, okunaaba mu ngalo, okwambala masiki n'ebirala. Akuye ebyensoma okusoma ya St. Peter's Nsambya Primary School Joseph Okedi agambye nti buvunaanyizibwa bw'abazadde katukakasa nti abaana baabwe basigala balamu nga bakomyewo mu luwummula. Obutakkaanya bweyongedde okweyoleka mu kibiina kya NRM ekyotera. Ekibiina kye kikyusizza omwogezi waakyo Agnes Namusitwa nga bamulanga kukuta n'ekibinja ekirala kya NRM mu kitundu kye kimu. Kino kijidde mu kiseera ng'ekibinja kya NRM ekimu ekyotera kyasembye Bunadipu John Mpalanyi ku kifo ky'omubaka wa Kyotera County kyavuganyako ne Minisita Microfinance Aruna Kyebine Kasolo. Namusitwa agamba nti wankubadde yawuliddeko ku nkyukakyuka zino yata nategeezebwa mu butongole ku nkyukakyuka zino ng'agamba nti ekimunjiganyisa bwe butawagira Kasolo n'agenda mu nkambi y'ekintu kisekulo wa NRM ekintu amyuka ssentebe wa NRM mu kitundu kino ekyekyetera NOC kyawakanyiza ng'agamba nti bino byonna ebyogerwa tebiriyo kubanga akyali mwogezi. Era olwo lugambo si kituufu tuwali kyakoleddwa Namusitwa ye publicity secretary we NRM ekyotera. Awamu n'ekyamawulire ag'essaawa eno bwe gatwegabadde nkwagaliza ekiseera ekiringo kyatuwuliriza amawulire amala tugenda kuddingana ku ssaawa zigenda kubeera 3. Nze Zirimala Daudi. Ago ge gabadde
Otebereza y'obudde ku 96.3 BET FM ekintabuli ky'omuziki. Mbera ya budde mu kitundu ekyeruwero ku makya tugenda kuba n'ekidedde kya Namadala tusibirayo akasana era ekidedde wamwati n'omusana nga ate enjuba yaffe bwebikibwa ekire bwe kajja bwe kabikibwa bwe kagenda naye ng'empewo tujja kubeera nayoko ku makya olw'eggulo ate tujja kuba n'olubugumu bugumu.